to see that there are some skills given to our learners which can help them out of the school in case they have dropped out before they reach secondary level. They can have something outside that class P7. So that is why we have come here as leaders, as a chairperson security, to talk to the head teachers and even to see that the funds which are disbursed to these government schools by government are utilized effectively without corruption tendency. Tuwadde nga nkiikira Madamu Mbabazi hints zantumye okuwa abakulu b'amasomero mu Wakiso aba primary n'aba private schools. Kwe kulaba nga tubabuulira bye tufunye okuva mu security. Waliwo olukwe oluliraikire okuzinda amasomero agamu okwokyebwa. N'olwekyo tubadde tuwooninga amasomero gano okwerinda okuteekawo obukuumi ku baana baffe, okulaba nga amasomero ago tegazindibwa bantu bakyala kimpadde. Twagala okutegeeza ba directors ne ba head teacher b'amasomero okulaba nga bateekawo obukuumi bw'abaana baffe, n'abakozi abajja okukola ku masomero gaabwe babaviiti bamanye ono ava wano, ono bamuyita kimpadde. Abamu balina graduates mu masomero agabaliraana, basobola okuyita mu abo ne bagenda bookya essomero. Abalala balina ebyobufuzi ebikyamu nti bwe tunaakosa essomero lino gavumenti ejja kukosebwa ewulire nti waliwo ekikoze eki. N'ekyo ffe tubadde mu kulabula nga tutegeeza amasomero nga gagenda okutandika nti geekuume gateekewo obukuumi obw'enjawulo ku baana baffe n'okulaba nga enkomera zizimbibwa n'okuteekawo abasirikale abakuuma amasomero basobole okuba nti amasomero ago tegafuna buzibu nga tuyita mu byokwerinda. Tugezezzaako okutegeeza amasomero gano, otuuka ku ssomero erimu nga headmistress mukyala naye nga abaana abawala toilet zebakozesa oziraba bajjayo bulwadde. So tubadde tubakubiriza nti bafeeyo nnyo okuprotecting omwana omuwala. Bw'afuna akalwadde katono UTI asobola okumala wiiki nnamba nga tagenze ku ssomero. Kitegeeza ki nti omwana omuwala tuba tumufiirizza nnyo olw'okuba tetwamuprotectinga okukweza endwadde, okulaba nga naye afiibwako era afuna ennaku ng'ez'abalenzi ez'okusoma. Ekyo nakyo kibadde kikulu. Tukizudde nti abaana baffe aba nasale na ekibiina ekisooka okutuuka ate nga tebategeera ebigambo ebyo. N'olwekyo nsabye bakulu b'amasomero mu ggwanga lyonna, si Buganda yokka, okulaba nti bayigiriza abaana aba nasale n'ekibiina ekisooka okutuuka mu kyokusatu oluyimba lw'eggwanga mu ndimi zaabwe ezibayambisa okusomesa mu bibiina. Kakati mu Buganda oluyimba luno bajja kubanga baluyimba mu Luganda, Ankole mu Lunyankole, Kigezi mu Lukiga, Bunyoro mu Lunyoro, Tooro bwe tutyo, Lango mu Lebu Lango, Acholi mu Lebu Acholi n'awalala bwe tutyo. Tusobole abaana baffe okuyimba oluyimba lw'eggwanga nga bategeera amakulu agali mu luyimba luno nga tebanatandika kuluyimba mu Luzungu. Ensonga enda ereetereza naddala abaana baffe obutakola bulungi mu bibuuzo ebya PLE kwe kulaba nti abasomesa wamu n'abakulu b'amasomero tibabeera ku masomero, babeera absent. Ekyo tekikkirizibwa. Ate Permanent Secretary Ministry y'ebyenjigiriza n'emizannyo yawandiise circular 2. Esooka yawandiise nga asaba ba Chief Administrative Officers, Town Clerks nti bakole okunoonyereza ku bakulu b'amasomero abaasuula abaana abangi n'abaana abangi abatasobola kutuula bibuuzo nga baali beewandiisizza.
banoonyereze lwaki abaana mu masomero gaabwe tebakola bulungi, lwaki abamu abaali beewandiisizza tebasobola okutuula. Era n'asaba ba CAWS n'aba town clerks mu Uganda yonna okumuweereza ripooti eno nga 3 omwezi gwokusatu. Ekyokubiri yabasabye abo bonna bakulu b'amasomero oba ba inspectors of schools oba ba district education officer, city education officers, municipal education officers abeenyigira mu muze ogw'okubba ebibuuzo mu mwaka oguwedde 2025 bakangavvulwe ate baweerezebwa omukisa okwennyonnyolako lwaki tebabagoba oba lwaki tebafuna ekibonerezo eky'amaanyi olw'okwenyigira mu kubba ebibuuzo. Mukimanyi nti n'okutuusa kati waliwo amasomero agatandafuna ebibuuzo eby'ekibiina ky'omusanvu kubanga ekitongole kya UNEB kirina okubuusabuusa nti obubonero bwe baafuna buyinza kuba bwava mu kukopa. Kaakati mukiraba nti ekintu kino kifiiriza abaana kubanga selection ya senior wano yawedde ate nga results zinaba kufuluma. Naye ate abeenyigira mu kulaba nti abaana babba bo kino kiba kifiiriza abaana tekibafiiriza. N'olwekyo yasabye abakulira districts, CAWS, town clerks ekyo nakyo okukinoonyerezaako okulaba ya absenteeism nga bwe nagyogeddeko dda kubanga tulina obuuma kaakati obateekamu fingerprints. N'olwekyo basabye okulaba nti bamonitoringa okulaba nti abasomesa abajja ku masomero okusomesa basooka ne bateekamu fingerprint nga tebanagenda mu kibiina tusobole okutegeera basomesa bameka abajja ku ssomero buli nnaku, bameka abatabeerawo. Kiyambe ba CAWS ne town clerks okulaba nti bakwata emisaala gyabwe kubanga gavumenti tesasula musomesa atakola. Amasomero gonna agasaba ssente tugenda ganoonyerezaako. Twasabye ba district education officers banoonyereze ku masomero gano kubanga waliwo amasomero agamu agawandiikidde permanent secretary, amalala agawandiikidde Minister of Education and Sports, First Lady nga geekubira enduulu gyali nti basaba ebisale bingi. Ng'essomero erimu erya Kajjas Town Council ono nga bonna babuulidde basaba omutwalo okusomesa abaana ku weekend. Ate nga mukimanyi bulungi nti program ya gavumenti abaana basoma okuva ku Monday okutuuka ku Lwokutaano. Ne basaba ssente za sokisi 13,000. Ekikulu kiri nti abaana baba okwambala sokisi babuulire nti kala ya white oba black bo bagende banoonye eki sokisi. Naye si headmaster okutandika okumanaginga business mu ssomero lya gavumenti nga yateekako essente ku 13,000 ate bw'ogendako katale ka open ziyinza kubanga zigula n'12,000. Ekikulu socks kubanga eri uniform tumanya nti za black oba za white kubanga waliwo emitendera eyitibwamu okugaba tenda naye si headmaster okwegabira tenda. Mwakiwulidde nti emmere yasabye $23,000 ezo sente nyingi n'asaba school fees $15,000 kakati eza UP ezo zikola ki? So nkubidde omulanga bakulu b'amasomero aga gavumenti aga UPE titugenda kukkiriza amasomero gaffe aga gavumenti okugafuula bizinesi yaabwe ne bagamanaginga nga private schools nga bwe bayagala. N'olwekyo eno ripooti yatuuse tugenda kwogerako ne Chief Administrative Officer diyo yagifunye dda tusobole okukola ekyetaagisibwa ku mukulu w'essomero eryo. Waliwo obusente obutonotono obwakkirizibwa okukungaanya eri ng'okusasula amazzi, amasannyalaze ag'amasomero agabeera mu kibuga. Owulidde bino biri mu guidelines za UPE ate buli head teacher azirina kubanga this is a public document. N'olwekyo atasigoberera agenda kuvunaanizibwa. Njagala kutegeeza eggwanga nti UNEB bw'ekwata ebibuuzo ng'eri esuspectinga nti yabaddewo okubba abaana n'essomero lyonna liweebwa omukisa ne bajja eri mu kakiiko ka UNEB akayitibwa
Examination Security Committee ne bababuulira ensonga lwaki ebibuuzo byabwe tebasobola okuba nga babibaweereza, ne babasomera emisango nabo ne baddamu. Eyo akakiiko ako ne kasalawo nti oba mazima babba oba tebabba. Oba banga tebabba, okay, ebibuuzo bibalerize. Wabeerako obujulizi obulaga nti babba nga babe kansolinga. Ekyo kitegeeza nti abaana balina okuddamu. N'olwekyo njagala kukubira omulanga eri abazadde babeere bagumiikiriza okutuusa ekitongole kya UNEB kinayita amasomero gano okujja okwewozaako bwe baba nga basanze nti amasomero tegabba bibuuzo tegakopa, bajja kubanga babireliisinga. Bwe basanga nti waliwo obukakafu obujulizi obulaga nti babba nga bisazibwamu. Erinnya lyange nze Bwambali William, akulira abakulu b'amasomero ab'omu disitulikiti eya Wakiso eyawamu. Njagala kwebaza ab'amawulire abatujjamu amawulire ne bagatuusa ku bantu, kubanga abantu abamu tebatambula. Tubebaza kuba tukoze nammwe edisitulikiti mwe mwagizimba nga yakanga erimu wasi w'omuti mukyajukira nga bakagituwa nga ali wasi w'omuti era mwe mwagitumbula. Tusobola kwebaza ffe abakulu b'amasomero abasinze okuyisa abaana nga mukama waffe bayogedde. Abaana abamu bayisiza, abalala era tebayisiza, kuba era wonna wonna tebiba byebimu. Naye twagala kuvumirira abo abalimu abatono nnyo abafulumiddemu nga bwe mukiwulidde olunnyoni. Mulimu abatono amasomero nga 2 gokka agalina abaana. Ebibuuzo byabwe bikyabuzibwako, naye okuba nti bikyabuzibwako UNEB ekyabiwuliriza tetuyinza kugaa nti baakopa era tuyinza kugaa nti babisazaamu, kubanga bikyasigaddeyo. Bwe banaamala kubisalirizamu ddala tujja babula bamawulire twagaa nti yegundi tubatuukirize n'okubatuukiriza, kubanga naffe baba batuswaza ng'amasomero. Tujja batuukiriza twagaa nti masomero gundi ne gundi eryabbye ebibuuzo era byabonyeza baana, kuba omwana oyo abonabona abeera tokyadde omwana ng'ebibuuzo bisigaddeyo, abalala bafunye ebyabwe bagenda kugenda musinga ngono omwana kyatudde. Kati abaana bano kibayisa bubi nnyo. Naago amasomero tujja kuba tutandisa okubaboola ab'ekika ekyo, kuba tuba tumanyi nti abo batuwononera ki omutunogaffe abasomesa ate abayivu okuba nti omwana akola ki bakopa bibuuzo. So abo abakikoze twagala basaba muteekeddwa okwetondera abazadde abo n'okukwata abazadde abo bulungi n'abaana abo bulungi, ate musabe nnyo nga bwe tuli mu kisiibo. Mu kisiibo kino musabe okwegayira biri mu kisiibo mugende ku ekyo ekyokutakopa bibuuzo, okutaddamu kukopa, kubanga tekikola bulungi ggwanga lyaffe, tekikola bulungi minisitule, tekikola bulungi disitulikiti yaffe, naffe ng'abasomesa abayitayo. Abaana abamu nga bwe muwulidde, abamu abatatulirako ddala muwulidde nga bagola waliwo ne municipality yaffe eyasinga mu Uganda obutabeera n'abaana abatatuula. Ebintu bino biva ku bintu bingi. Ekisooka, abaana bano mulimu abaana abasiba waka nga waka amanyiddeyo okuba nti talya mmere, kati bw'ajja naddeyo ne ku ssomero nga talya mmere era agenda kulya nga bimunyiiye naga nti bino bikoleki bivemu. Abamu bavaamu lwakutalya mmere. Abamu abaana ebyokukozesa ku ssomero abazadde be bati babibawadde, najja lwaleero talina bitabo, najja enja talina bitabo, najja agenda kulaba nga bikoze eki omusajja abamu ne bagenda. Mulimu n'abamu abeefumbiza kyemanyi gyabo, abamu beefumbiza atuuka ekiseera nagandiza enfujeyo n'adduka na mulenzi we n'abulireeyo. So abasinga ebizibu ebibajja birimu wakati w'essomero ne waka waabwe, ebibajja mu masomero ne badda waka naye nga gye bali kibagaa nti tebabadde baafa balamu naye nga mwe bali muno. So tusaba ekisooka abazadde baffe bakwatagane n'abakulu b'amasomero. Omwana bw'oba ng'omanyi nti tagenda kutuula ate kumuwandiisayo ng'omanyi nti ebikozesebwa togenda bimuwa, wakiri olekerayo ddala n'amanyi nti omwana asigadde waka n'amanya. Kuba omusomesa abeera ku busango okubuuza bakubuuza, kuba kati tugenda kudda mu bibuuzo ebyo abaana bano lwaki tebaatuula. Kati gwe tebatudde tomanyi gye bali, kati olina okuddamu ki ebibuuzo. So tusaba abazadde babeere bagendereza ku baana bano, bakwatagane n'abakulu b'amasomero oba n'abasomesa. Waliwo ebimu ebisoboka bwe biba nga bitabo, essomero lisobola okugaa nti nze kangende kuwa omwana tugenda muwa bitabo ajja abeere ku ssomero naye nga ebyo bimutuuza waka kubanga takoze eki. Ate abamu sitiiru babeeramu mu sizoni zetubeeramu, yaba ali waka maama naga nti tandika okulima, bw'amaliza okugenda mu byokulima n'amayandi agenze mu byokulima n'alabayo n'afunayo ku 2000 n'amayandi bw'ogenda mu kulima ofunayo 2000 tadda mu ssomero. Abamu covid nga bwe mwalaba covid yabayigiriza bintu bingi, batembeyanga ebintu
nafuna dodo nateka mu dodo ku mutwe nateka mu bafu ngatambuza agenda kumalako olunaku nga dodo gwatambuziza olunaku ngafunye emitwalo 2 n'abazaamu ndi omwezi bwe banga funya lutalo 2 buli lunaku omwezi nfuna meka ni mitwalo ngaganga ndi ekitwala mu primary ekyo kusoma nabiva kubanga afunye business nga kyali muki akyali muto abamu batembeya bikajo bemula banga batunda bikajo mu buveera abo nga batambula n'ebikajo abatunda fene baana ba masomero emyaka gyabwe ejejo naye baba bavuddeyo kubanga obwongo bwabwe buli tundi kiki nibafuna musente so byebaje mu masomero ate nga omanyi ffe tuli mu bibuga wakiswale mu kibuga kati ebintu ebyo bikolebwa muki mutawuni era bwogenda mu kyalo eyo Karamoja eyo awala eyo ne bwogenda mu kyalo ekyewaffe na Mayumba abaana abatakoze ebibuuzo batono nnyo kusinzira kwabo nga bwe mudde babagende emakindi abeeno batono nnyo kubanga eno teri activities zibatwala ez'okutunda abatunda fene abatunda ebikajo abatunda doddo tibiriyo eri kati ere mu kibuga webiri omwana anyuka bunaku ng'onyuka n'olukaga sintiko kakaga ka bunaku ngomanyi eka waliyo emmere ekikugana ekikuzayo ku ssomero kikyo yembeera etuleetedde abaana abo obutawuni naye tusaba gavumenti tugondezaamu kasatu nabeera n'emmere ku ssomero emmere eno esikiriza abaana kudda ku masomero nga mayindi bw'abeerayo anaalyayo ku kamere abamu awaka balya kimu kati bw'ajja n'alya ekimu ku ssomero kya langi n'ekyegulo n'akisanga waka agumirawo ku ekyo n'agandi wakiri nibonyerako ekikopo ky'amazzi oba oli bulungi gamba ate nga abo ababeera okumpi ne Nabbi Muhammad be babeera abamanyi yagamba tekintu kyonna nga kibi bw'okirabanga nga kibi kozesa amaanyi go n'emikono gy'okijjewo naye n'agamba naye oyinza okubulwa amaanyi agakijjawo naye waakiri kyogereko nti kino kibi n'agamba nti ate bwe kiba nga kikulema okukozesa emikono n'okukyogera waakiri kitamwe naye bwe yali ayogera kutamwa yamaliriza agamba nti naye abo abatamwa obutamwa oba okwogerako baba bajega ng'alinga kati waakiri wandikozesezza emikono gyo Ssaabasajja Kabaka awangaale. Mbalamusiza mwenna amanya gange bampita Kiza Godfrey Twakirima nkola nga deputy kawo Wakiso District Local Government. Tulina educational conference wano Wakiso nga tamu etandika. Njagala kubiriza abasomesa bonna n'aba head teachers baabo tibalina okusomesa. Result twazifunye Wakiso yakoze bulungi naye yabaddemu n'abaana ababadde mu division 4 U and X. Fenga district ebyo tutwagala results ezo. Kubiraza somesa bonna n'aba head teachers bonna nti batekemu amaanyi ezo division 4 U X mwaka gujezo zona tugenda kuzikiriza. Njagala kubiriza abasomesa bonna nti baagala emirimu gyabwe basomese bulungi. Omusaala ogukolera togufunira bwereere. Buli mwezi nga guggwako tukusasula omusaala naye bw'oba tokoze tugenda kusasula musaala. Ba head teachers njagala bakubiriza nti bakole bulungi tujjagawe max tugawe ebirabo. Aba batakoze bulungi tujja ba sanctioninga. Ate twagala buli musomesa wenna amanaging nti agende mu kibiina naye asomeseeko alabe ki ekiri mu kibiina. Si kutambula butambula nti ali wano ali wali abasomesa basomesa. Head teacher wenna tumwasisinga nawe okugenda mu kibiina asomesa abaana amanyi ki ekiri mu kibiina mu kiraasi omwo. Otherwise nga abasomesa bagala mukole n'amaanyi naffe nga district y'Abakiso tujja abasupporting tukole monitoring and supervision n'ebizimbe nabyo tubizimbe nga district taddewo sente nyingi kuzimba ebizimbe mwaga amasomero agatalina bizimbe so that abaana batuule bulungi basome bayite mwebale nnyo mwebale. Amasomero agaga gavumenti ngeri gye mbagambye tugenda ku intensifying monitoring and supervision. Manya amasomero ng'aga gavumenti atemza abasomesa bajja nibabulako naye tutaddeko mechanism nti buli musomesa wenna alina okusomesa ate buli mwezi head teacher oyo alina okusubmitinga report eyo mu DO's office no mu office ya kawo. Tulabe nti aba batasomesa tubakwatamu under rewards and sanctions committee. Oba tosomeseza tukuteeka ku bbali, oba osomeseza tujja kusasula omusaala. Naye gavumenti general ekoze n'amaanyi kulaba nti egenda kuzimba ebizimbe bingi mu masomero agatalina bizimbe ebimala kulaba nti abaana batuula bulungi n'okusoma basoma. Tutinga abasomesa nga Wakiso district tugenda kututinga abasomesa
saawa zino service commission contract yabo yaggwako tulinze service commission empya abasomesa tukole submissions abasomesa babawandike. Amannya gange nze Dr. Cleophas Mugenyi, Commissioner Basic Education, Ministry of Education and Sports. Olwaleero tubadde n'olukiiko olw'abakulira amasomero ga primary aga government n'aga private mu Wakiso district. Olukiiko luno lubeerako nga ttaamu etandika, n'olwekyo nafunira omukisa kubanga nange ndwetabamu. Ensonga enkulu zenjogeddeko kolono esookera ddala mpadde okuwabula eri bakulu b'amasomero abasaba ebisale okuva eri abazadde ne bireetereza abaana baffe okuva mu masomero, abalala babewandiisizza okukola ebibuuzo eby'ekibiina ky'omusanvu ne batasobola okutuula, era nimbaweereza ekyokulabirako nti waliwo n'essomero mu disitulikiti ya Wakiso esaba omutwalo gumu buli mwana okuba nga babasomesa ku weekend. Mbategeezezza nti ebisale ebibasaba tebiri mu mateeka, ate ekirungi ne Chief Administrative Officer wa Wakiso abadde mu lukungaana luno tugenda okubeerako kye tukola eri bakulu b'amasomero abasaba ebisale ebitakkirizibwa. Buli district eyina akakiiko akayitibwa Rewards and Sanctions Committee, ate nga bwe mukitegeera waliwo government standing orders ezifuga abakozi bonna ba gavumenti. N'olwekyo Chief Administrative Officer oba Town Kiraaka ajja kubanga akola kyonna ekisoboka kulaba nti abakulu b'amasomero abeenyigidde mu muze guno ogw'okusaba essente bakolebwako nga amateeka bwe galagira. Ekyokubiri